Kakati nina complaint ennaku zino gyenzize nfuna okuva mu subscribers bange abaami complaining abakyala mulina ebintu bye mwekolakola ebitali bulungi oba ebitali birungi. Mbu lwaki omusajja bw'aba akuweeweeta munnange gwe tomuweeweeta kiki? What is the problem? Oba tomufiiringa oba ki? Njagala nammwe munziremu nkitegeere kubanga nze simanyi muntu bw'akwatirira oba bw'akwata sikukwatira bw'akuweeweeta gwe n'osigalawo ng'olinga kiti kya muwogo oba ng'olinga kiti tolina ky'okola engalo zo tezirina kye zikola. Okay, nkitegeera abantu abamu temumanyi bintu bino mulowooza gwe tewali mulimu gw'olina kukola. Waliwo abakyala nga balina mentality nti ye talina mulimu gw'alina kukola nga beezina alina kweyala awo just omusajja n'akola buli kimu. Nedda mukwano, it's a waste of traffic. Bwe muvaawo nga munenya abasajja nti senga omusajja tantuusa ku ntikko really, naye ng'anaakutuusa atya ku ntikko nga nawe kennyini ng'omuntu teweeyambye. Simanyi nababuuzizzaako kansooke nnoonye ku mpisa zange. Mugamba muti abaagalwa balungi ab'ekumi na kusenga face to face 6 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Mwebale kubeera nga mwekuumirako yonna gye musinziira okubeera nga mundaba ate gwe mpuliriza naawe kwagala nnyo webale kwekuumirako. Munnange njagala kwogera ku nsonga z'omusajja bw'aba akuweeweeta gwe n'olaba nga si kya buvunaanyizibwa oba n'olaba nga si kikulu nnyo okubeera ng'ozza like you reciprocate, nkiyita reciprocating okubeera nga at least naawe oteekayo omwoyo n'obeera ng'omuweeweetako. N'abasajja bantu balina feelings, balina obwagazi bwe bumu ngaffe bwe tulina. So bwe muba mu kikolwa leka kukimulekera kimutuulemu ng'olinga agamba y'alina okulafuubana y'alina okufaayo gwe tolina mulimu gwonna gw'olina kukola. Omusajja bw'atambuza emikono naawe tambuza emikono. Abasajja nabo balina ebifo ku mubiri gwabwe nga nabo bandiyagadde bawulire ku ngalo z'omukazi nga ziyitako, bawulire ng'obanywegerako, balabe ebintu byonna bye tutera okukola bye batera otukola nabo babyagala. Omusajja n'atuuka okugwa ebbakuli naye gwe nga magezi ago tegagamba nti munnange naye akyetaaga. Okitegeera? Unless ng'oli muntu atakikola naye oba oli muntu nga tokiinaako buzibu, try it out on him. Osobola n'omugamba omanyi baby njagala nange kigezaako sikimanyi, in fact okubeera open gyali kye kisinga okusinga omuluma. Omusajja yagamba senganze omukazi sirikkiriza mukazi teeka kamwa kange kumukira. Ne mubuuza lwaki nti omukazi yannuma ekitwe katanzite ne mugamba kiki yali musezi. Munnange teyali musezi naye we don't know. Tiyamuluma as in him but yayisaako amanyi yali amukolobola. So olinza omugamba n'omugamba sikikolangako naye njagala kigezaako ku gwe tulabe if you feel good oba okyagala oba tokyagala. Okitegeera since naye akikola naawe kimukole. Bw'aba akuweeweeta naawe muweeweete. Waliwo n'abamu ng'omusajja akunywegera. Imagine gwe n'obeera bw'oti omanyi omusajja ng'akunywegera nga olinza ogamba oba yabikkase, olinza ogamba oba tobyagala byakkola naye nga ekintu ne bw'oba tokimanyi waliwo ebintu nga tetwetaaga muntu bitusomesa. Kati for example okunywegera oyiga bwizi n'olaba akoze atya agase mwanasika nange kanga tensika anoonya olulimi nange kannoona olulimi akoze atya nange kankole bwe ntyo. Like the more you do it, the more you practice it, the more you understand how to do it better. Oba bw'ofuuka kafulu ku nsonga ezo naye temwefiirayo omusajja n'alafuubana naawe akunoonya bunoonyi gwe toyina kyoza. Abamu batuuka ne babeetamwa ng'akulaba bulabi n'atuuka nga omulimu gumala mutta nnyo oluvaawo ng'owooza sanga omusajja wange tankwatako. Bannaye ne bwe nyambala obugoye buli bwe watulagirira bannange omusajja abeera ng'atandaba kubanga tomuwa maanyi. Tomuwa maanyi ne bwakutandika yalina okutuuyana naye paka bw'anaamala paka naawe oluusi bw'onaamala naye nga gwe toyina ky'omugiriddeko olinga agamba nti ye kiti kiri awo. Obanga agamba nti ye kiti kiri awo like ye feelings ziri automatic. I don't know. Munnange n'abasajja bantu beetaaga obba weeweeta, beetaaga obba gamba obugambo obuwoomu, beetaaga obba sikiniramu. Gw'atasikina gw'ataweeweeta musajja buli kimu kiri ku ggwe wabula olowooza nti nze abasajja sibategeera. Omusajja ne bakako olumu n'atadda bw'akuyamba ebiri oluusi mugenda ne ku ndagumbo munoonya ddagala nti babasiraanya nga teri yakusiraanya. Baby nga gwe weesiraanya nga ggwe nga teri muntu yakuloga, teri muntu akusiraanya, teri muntu akutambulirako naye ng'otama ng'ensonga z'ekisenge otama. Omusajja n'atuuka ng'awulira yakwetamwa akutunira butunzi n'agamba kati ndafuba na kinoono oba nfa kinoono.
Gwe just imagine bw'obanga yeggwe n'ojja ku musajja n'otaliko mweta nga oli awo taresponding nga talina kyakola just onengeri gy'owulira omuntu olinga amukaka olinga amukwata olinga twetaaga okukozesa ku ngalo zaffe mufune obudde kuno ku YouTube kuliko videos ziba si zange nga zisomesa ennungi muve ku bana abali ku byabo naye kuliko video ennungi ezisomesa omuntu n'omanya nti omusajja bamukwata bwe bati omusajja bamuweweeta bwe bati omusajja tomukola bwoti omusajja omukola bwoti obugambo bw'osobola okukozesa obuzaamu omusajja amaanyi ng'akuzina ebyo byonna kwebiri okitegeera naye ebyo byonna mwe temubifaako temubiraba temukola ki ng'oyagala kubeeraawo ng'olinganga kimmonde munnange babikooye omusajja ajja kuleka mu nnyumba agenda afune omuwala ebweru anaamuyamba omusanyusa ye bw'ayagala okukola ki okusanyusibwa ekintu ne bw'oba tokimanyi munno bw'akukwatako naawe obwongo bugamba waakiri tambuza omukono weeweeta ku bubeere bwe weeweetako mu nsingo muweeweete waneeno wano wansi wano ng'okkirira wano nga kabina waliwo nawe ennyonyoogeze kisinziira ku mubiri gw'omuntu okitegeera munywegereko mutambule muweeweete mu bisambi munaye abasajja omweweeta mu bisambi agira naye asubbalala alinga ffe so mulekeraawo ebintu okubirekera abantu oba okulobooza nti omusajja yalina okwesootinga nti gwe olina kubeeraawo nga bakukola bukozi oba nga bakupimpinapimpinye nedda mukwano ebintu by'okwesabula bibeera byaffe babiri ogira nga naye agira nga naawe ogira ekitali ekyo ekintu kiba tekigenda kukola ki kutambula bulungi byebyo ebyange kiroboozeeko abasajja bakomplaininga like eyo gundi comment ngifunye ku TikTok ngifunye ku YouTube nga neri recent nagifunye ku video ba yajjo either yajjo oba yakosa jjo one of that two ya recent one naye lola italakona nange sengo wange namugoba nze munaye nange ze twale magana nange naye nga ate ddala yo twandituuseeyo naye ekirala basajja kyengenda okubasaba omukazi waba tabitegeera ngolaba tabitegeera muyiga okwogerako nabo okumugoba oba okwawukana naye si ye solution maama bw'onaayawukana naye n'ofuna omulala nga naye embeera zezo nga naye yawukana naye ng'ofuna omulala nga naye embeera zezo onaayawukana nabo paka ddi darling so olina okwebeereramu omuntu tuulako naye ku mmeeza mwogere omugambe munnange ekituufu kiri nti nze mpulira wano obulamu nandiyagadde tukolemu bwenti oba bwe nkola bwenti nandiyagadde okolemu bwoti olabe kikyayogerawo omulage ku butambi obuyigiriza okweweeta omusajja alinza okugamba bebi nze ebyo mu butuufu sibimanyi sijja kulimba nga kituufu tabimanyi nga tabimanyi kati kansirike balina kyengendo bagamba naye kansirike so nga tabimanyi jesa abantu mbalaba you assume naye nga tebyo assuming nga si bituufu so take time talk to your partner gezaako okumulaga mutereko obutambi obusomesa olaba oba akyukamu oba takyukamu mubeere bulungi omukama abankuumira banjagalire mbaagala nnyo bantu bange. Yeah.